po jako akawuwo. Eyaliko omutendesi wa tiimu ya KCCA wano mu Uganda n'agiyambako kuwangula ebikopo ebyenjawulo era ebiwerako. Omulangira Mike Mutebi kyadda kyavudde katebe bw'ayanjuddwa ng'omutendesi wa tiimu ezannya mu ligi y'oku ntikko mu ggwanga lya Rwanda. Mike Mutebi tiimu ya AS Kigali emwanjudde ng'omutendesi ku ndagaano gy'afunye y'emyaka 2 gyokka. Ono agenda kumyukibwa era Munnayuganda Jackson Mayanja amanyiddwa nga Miya ono nga naye yasemba okulabikira ku ttiimu ya Kyetume FC wano mu Uganda. AS Kigali mu ggwanga erya Rwanda yatandikibwawo mu 1999 era ng'emipiira gyayo egikyaliza ku kisaawe ekya Kigali Stadium e Nyamirambo. Wetwogerera mu ligi ya Rwanda AS Kigali bakwata ekifo kya 4 n'obubonero 23 mu mipiira 13 gye bakazannya. Tiimu eno okufaanaganako ne KCCA Mike Mutebi gye yasembye okutendeka wano mu ggwanga nayo ya kitongole ekivunaanyizibwa mu kuyonja ekibuga Kigali nga KCCA bw'ekikola wano mu Kampala. Tumaze kureba irenze 2 kuko tukiri Kigali twarebaga video zabo nyinshi bakina n'amakipe ya hano na za Confederation. Twabonye ko ikibazo twahura nacyo nuko ku mande tutaba twafunze neza. Salina Sifu yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.